Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like. CBS FM UG official channel yaffe amanya MC Shitah Queen of the Mic, Queen of Stress Free kugamba omukyala ali awo naye yakowa ebintu by'okwesibuye kubanga banneesibako naye era temuweweera bannange olunaku olwaleero tusinzidde waneeno ku masengero kubanga tubaweereza da program ga Maiden Galz program y'abavubuka gwe wenna omuvubuka ng'oli eyo nga weetaaga zi counseling olina ebizibu ebyenjawulo olina ki just tune the Maiden Galz tuba tuli bulambalamba okubasosooterera okubajjulira buli kimu ekigenda mu maaso temwerabira nti ng'ennaku z'omwezi 27 paka ng'ennaku z'omwezi 2 ogwokuna tulinawo powesa weeri egenda kubanga batumbula ebintu ebyenjawulo mu by'obulimi gwe jangu okulima okulunda ne tekinologi omupya tewerabira olunaku z'omwezi 27 March omwezi ogwokusatu guno gwennyini gwe tulimu. That is next week by the way for powesa ate jagala bajjukiza tuva mu powesa wetuti tugenda mu kabakazi birthday run ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwoku nabagamba ogwokuna guno gulaba ebituka gwe tugenda mu mwezi gw'abakwenzi abakings obadde ki kabakazi birthday run njagala obategeeza gwe wenna ayagala okubanga weetaba mu kudduka nga wetaba mu kudduka jangu wane mu masengero opposite gate y'amasengero obenga weetulyaka t-shirt omujozi gwo jangu gwe weegulira omujozi gwo obeere nga weetaba mu kabakazi birthday run olunaku olwaleero njagala obajukiza sikoze nzekka ndiko n'omukyala the Maiden Mama onze we muyita kubanga by the way atadde tasaidde ne program yaffe counseling zizona zonna zikoze so ne munnange the Black Queen soka weyanjulira abatulaba aba CBS Erinnya Nangendo Joy aka Infinity Bay Shitah atera kumpita Black Bay nkimanyi I know njagala mami weyanjulireko abantu abatulaba ku CBS gwe tukyaziza olunaku olwaleero erinnya lyange Jana Kabiri nikitonzi mu CBS FM UG emikutu gyonna my CBS tulina okukuta omutongole ina CBS FM UG that is the radio y'obujjaja tuba ne CBS Emanduso tuba ne CBS FM that is the TikTok tuba ne X yali Twitter tuba ne YouTube tuba ne our website www.cbsfm.ug. Emikutu gyaffe ogiwulidde gy'osobola okubanga otusangako tulinawo TikTok tulinawo Twitter tulinawo Instagram byonna CBS ffe twajja kulemba tubeerawo bulambalamba olunaku olwaleero njagala obasindikira omulamwa gwaffe gwe tulina oba bategeezaako omulamwa gwaffe gwe tulina olunaku olwaleero kiki ekiviiriddeko ensangi zino abaana ab'obuwala okuganza aba sugar daddies oba okuganza abantu abatali bya myaka gyabwe oli nagamba nyina emyaka 18 neze jagala wankaaga kiki ekiviiriddeko gwe obulayi waffe wa Maiden Galz osobola okugenda mu comment section n'okommentinga n'otuwa obubaka bwo n'oteesa naffe brakabe kiki ekiviiriddeko ensangi zino abaana ab'obuwala okuganza aba sugar daddies Shitah nze kyennyinza okugamba ekiviiriddeko abaana ensangi zino eno okudatinga ba sugar daddies bwavu olaba abaana abamu oli obwavu bumuluma nnyo n'agamba ye lwaki seefunirayo ki sugar daddy olw'okuba nti alina ebyeta ye abantu abamu emitima gyabwe ye nga gumugamba nti kineno kati yekiye plan B okitegeera bw'oba olemeddwa okukola oba emirimu gibuze ng'obwavu bukuluma abaana balina ki balina desires alina bye yeetaaga so agamba ye lwaki seefunirayo ki sugar daddy ne tukola ki ne tuba nga tukwasaganya ebintu nenkola ki nemba nga nfuna ku bintu eby'obwereere Shitah emirimu ennaku zino enolooza zikyalabika gwe oba olinawo okololooza buli muntu akola anti abantu ab'ennaku zino oba abawala b'ennaku zino banyooma nnyo emirimu ekyo kyo weekiri n'ekirala Shitah kyennyinza okugamba abaana ennaku zino eno baagala easy life
waliwo omuntu is a life omuntu nga tayagala kukola ayagala kubeera awo abeere engalo bunani nga ayagala kubeera awe ayagala obulamu obwangu ayagala buli kimu kikole kimutuukeko nga takoze ekyo nakyo kireetedde abaala ennaku zinene okudatinga ba sugar daddies in that bw'odatinga sugar daddy asobola okukola ki asobola abogamba ajja kuntuusako buli kimu kyenkola ki kyenjagala ajja mufunira apartment ajja kubanga amufunira buli kimu kyakola ki kyayagala so kyekyo naye nze ngamba aba sugar daddies obalaba tebawa stress in case of anything togenda kuddaawo weekubye mutwe biki just call your sugar daddy ebyo byonna binabeera bibili solve byonna ati kyekyo kyenkugambye is a life bw'oba neki sugar daddy kyo buli kimu kiba kiggwa buggwe. Would you date a guy of 60 years? For me, I myself, sisobola lwaki tukiteeka mu personal life. But have you ever like tried to puseeko? Tekintuukangako though osanga yeah, I know how to hustle nze ndi hustler naye olaba osanga omwana omuwala kale era nababa tukwana nosanga omusajja omukulu nakola ki nakwana ngolaba naye ddala musajja mukulu toyinza kola ki toyinza mwagala. Okimanyi nti abasajja b'ennaku zino abakulu they are there to gift they can gift you by the way ebintu ebyamakulu osinga bunene obuvubuka omuvubuka agenda kuwa mitwalo ebiri sugar daddy ajja kuwaayo akakati ekyo kituufu Shitah naye ne sirimu naye ennaku zinene yayitirira so what nze munnange nze okulwala by the way omuntu omulwadde wa sirimu kyo si kizibu by the way it's a matter of like sit down obanga olina yeah ekyo kituufu naye bwabanga Mungu akyakwatiriddeko nobanga tonnaba kubufuna ate olina okukola ki olina okukozesa amagezi n'okola ki ne weekuuma n'okola ki ne weetangira so simanyi lwaki oba ogenda ku sugar daddy n'oteekolerera anti ba sugar daddy wuliriza agenda kuwa buli kimu kye weetaaga nze ne woba ompa ky'oyagala nga buli kimu ng'akikuwa ate omuvubuka agenda sugar daddy tagenda kuwa stress kyekisooka byonna. That's why gwani agambye nti tebagaba stress. Ani agenda kuteeka ku pressure ng'omuvubuka. Shitah bw'oba todatingangako ku sugar daddy togamba nti tebagaba stress kubanga you have not dated anyone oba tonnaba kudatinga sugar daddy yenna. Okay naye nga nze kyemmanyi si buli sugar daddy nti awaki awa stress. By the some of the girls kyemmanyi ekibaleetera okudatinga ba sugar daddies family background mbuuza lwaki kasita otegeera nti jjajja wange oba myaka egiyise mabega ayagala kisajja ekikulu ekyo ekintu kigenda kikulondoola omaye kulondoola byebyo bibayita ebyo oba bisiraani oba ki simanyi nakumanya n'ekirala omuzadde w'omuntu kasitaafa oba tokyalina kyogenda nyumiza ggwanga nti waba bala bakusigazza bakulaba ng'omuntu omukulu oba balibadde ng'olina emyaka nga 17 bakulaba mu myaka nga 3 mufunze senga wa gym nafunyeyo omusajja nakufunira yawo kikwano kye it's not a by the ebyo bya bulijjo those to date guys men or we machogera it's kya bulijjo ate abo basajja balina engeri gye feeling some comfortable. I'm telling you the truth. N'ekirala unemployment you're joking. Unemployment nakyo kiviriddeko abaana okwagala ba sugar daddies waba talina mulimu gagamba owaayo okimanyi nti nago gubanga mulimu okimanyi nti n'omukazi ewaka owakameeza akola okusinga banene abagenda okukola kati naye agamba akambeeraawo nange banaakola ki eyo weenyuma anti kati bwe guba omulimu gubuza ate ogenda kukola otya oba toyina era kyakkola option yeba esigaddewo naye baddaage ne competition balina nekikulu nnyo competition jo isigenda kulaba ng'olina akaviiri ka mitwalo 3 ze sirina akansibisa kamitwalo 3 kwegomba nakimpa ne tukompitinga ffenna kyolina nyina okubeera nakyo Maiden mama nga otunuulidde kiki bwewa obulamu bwe twagala abavubuka ennaku ze tukyekyayagala ku bulamu bugenda tumenya nze nkubuulira nze saga bulamu bwakumenya tewali ayagala bulamu tewali ayagala kale bulamu buzibuye naye buli woosalawo okole ki obeere mu bulamu obulamu obwangu nawo bukositinga kinene kubanga buli wootuula bagamba nti no waliwo we bagamba nti no bukasita weebake obwongo bwaki obunafu bw'omutwe bukola ki bukoya bigere so kati bw'obanga omutwe gwo munafuye so oba ogenda kola ki oba ogenda bonaabona so mu byonna Shitah oba olina okukola ki oba olina okwekolerera n'otalinda musajja kukola ki kuwa abasugar daddy babeera beeguya abaana abato abavubuka abato kituufu ekyo kyo kituufu naye mu kweguya kyogamba nti naagenda kujja nga naye talina kyakwagalako weyaba wuliriza
newabanga alina kyakwagalako tagenda kulumya mutwe nga ono w'emyaka gyo agenda kuba akweguya gwe Shitah okyali awo naye buli kintu kiyitibwa musajja buli musajja alumya omutwe nnyo beeguya oba bayita buli dakika omusajja omukulu agenda kuba yakweguya ajja kuba akuwa butini kye weetaaga bwowe obulamu bwe twagala tokyali ayagala bulamu bwakudda okwesiba ku mwana wa muntu nze mbagamba tewakyali kwesiba ku baana b'abantu sijja kwesiba ku mwana wa muntu osazeewo ogende ewa sugar daddy agenda okwesiba kyogenda kunkakasa kwezi ensonga kale nyawo tegezeza tonako olwaleero tulina the maiden mama omukyala atuddemu omumpejja bannange kasala waffe kugamba tukasongenda gamba nedda wano mukyusemu mami omulamwa gwaffe oguwulidde owabubaka kyabavubuka abane yabawala nze go for all guys kubanga tibatuwa stress nayanza nnyo nayanza ge moderator omanyi omulamu ogwo omunene muzito ate olina gubalansinga kulange nandirowoozezza abatulaba n'abatuwuliriza mikutu gyaffe gyonna abantu bagenda ne bagamba mbu ba sugar daddies naye nze nandirowoozezza abamu tebaba ba sugar daddies kubanga ogenda n'olaba sijja kwogera ku mikutu egimu oli n'agamba bw'anoonya sugar daddy myaka 3 myaka 2 alina kyeyekoleke mu butuufu oyo taba sugar daddy nze ndowooza erinnya sugar daddy bakiyita bubi nze ndowooza nti sugar daddy kwegamba aba ayina fatherly love kati mwe muba bwana buwala buto myaka 18 24 25 kati nga mwetaaga okubeera nga bakwagala kati bambi abaami abo be muyita ba sugar daddies tebaba ba sugar daddies though wabeerawo abali mu myaka 67 kyenandiroozezza nti erinnya oba twandirikyusizza kubanga bwe tudda ne ku sayidi eri oli agamba ayagala sugar mami naye ng'ate ye alina emyaka mito nnyo so nandiroozezza nti abawala bano lwaki baagala abantu abo that fatherly love okuba nti babafaako ekirala nti abaami bagamba nti abaana abawala babazaamu omusaayi bawala bato bagamba nti omwana ono abana amaanyi mangi abawala eza teenagers abaana abawala abato mu myaka okuva ku 19 genda waggulu kubanga sijja kwogera 18 obakusiba era mwami gwe ajja kusiba okuza n'ozanyira ku mwana w'abeene ti myaka 19 22 ti omwana oyo aba yeetaaga omuntu amufaako nga bwe mwogedde naye abaana abawala baba baagala someone to dominate with kyokka nga jjukira omusajja ono talina maanyi bw'oli muwala muto oyagala okugenda out kini ogenzeeko out n'ekirala abaana abawala bano tebaba na commitment muba temwagala abamu ng'olina ekigendererwa olina intentions zo kati mwogedde nti mwagala ssente ogambye otya May want money. oyagala ssente I don't struggle with down patapa stress. Those guys they don't give out like they don't give stress. okijjawa nange namubuzizza dda gyakijja Muyinza mumbejja omuvubuka w'emyaka oba 25 oba 3 oyo si mwangu wa controlling naye ono abeera nti abeera takweguya leka musanga bagiraagire dda no pain without gain tewali mutango gw'otajja kusasula ojja kufuna ow'emyaka egyo noono afuna ow'emyaka giri wayogedde ne ku nsonga ya mukeneyo yo tujja gituukako siri mutasosola myaka aluma okuva ku bebi paka ku mukadde ne ku jjajjaawo bw'oba nga teweekuumye omumanyi kyolina kukola n'olw'ensonga eyo nti omulamwa gwe tuliko lwaki abaana abawala beetanira nnyo abasajja abakadde mwayise ba sugar daddy nze sijja kukuza nti bona aba sugar daddy kubanga mulimu ab'emyaka 3 mulabirira bulungi ate abaana ennaku zino tuli mu mwezi gwa Ramadhan nsubira bahaji ne baseeka abali eri bawooye
bawoyo obuwala obuto era nsubira abamu bali happy basanyufu era abaana abawala bangi kati bafumbiddwa bali mu mali abafumbiddwa bulungi nnyo abaami ababasingako emyaka tekigaana emyaka gisobola okuba nga si nnyingi nnyo naye nga mutuufu alina okusingako emyaka ekyokulabirako tulina actress omuzanyi wa firimu bamuyita from Nigeria bamuyita Regina Daniels yafumbira omwami we MP Mulamba senator bamuyita Ned MP Mulamba naye basanyufu nnyo so nze sigaana nti omwana omuwala asobola okufuna omwami nga amusingako emyaka nze we nalaba Regina Daniels nali ndowooza just for just omusajja amwagalako ssente bali happily marriage bafumbo ate basanyufu era ne wano ewaffe mu Uganda ukimanyi but here in Uganda kyemmanyi mu Bejja batono nnyo bogeno osanga ayagala sugar daddy forever nagamba let me settle gye bali Shitah wuliriza ekirungi olina muwala musiraamu naawe osobola okufuna haadi oba seeka ng'alina emyaka 4 nakuwowa mwana gwe nobeera happily married nekirala Shitah kubanga linda ajja kufuna ow'emyaka 3 yagala kiringa out biki tagenda kukulabirira laavu eyo tajja gikuwa ngamba laavu muki ajja kukulabirira bakadde bajja bategeera ate mujja kubanga mukkiriziganya muteesa yes kati ogenda otya mufumbo olwokubanga wa myaka gyo naye ng'agenda bakibooko tajja kuwa mmere omwana bw'anaalwala tajja kujjanjaba maama wo sijaga nti maama wo wabizibu naye wabeerawo obwo obuvunaanyizibwa bw'osobola okugamba omwami ng'akusinga emyaka naye ng'akwagala nga n'oli ow'emyaka emito kwegamba gwe tojja kujula ng'oli bambi yeegomba gwe so n'ensonga eyo nandirowoozezza nti mu abaana abawala ekisooka muli cheap kankyogere bwe nti abasinga muli cheap okusinga fe abalina emyaka 3 n'okugenda waggulu nze nja kwagala ettaka n'ekyapa njagala emmotoka naye gwe omwami kasitakuwala ne bwakutwala butwazi ku sijje samugawuzi ne bwamutwala butwazi ku sijje oba KFC kiba kimumala gamba nafunyewo omusajja wabula ne bwamugulira bugulizi simu Shitah ng'abadde talina simu agambirawo baba nafunye namaze okitegeera mubeera mwefuula baalayisi kati nze nanze wano bwe mundaba sisobola kulwokubanga mba mmanyi kyenjagala ate nga mba njagala commitment naye tolina commitment kubanga oba oyagalako omusajja oyo mwalagalako kaseera buseera oli akugambye agenda mutwala kusijje waliyo ki si kulya buli ebintu byabyo byanjawulo wulira Shitah mubadde kisijja ebyokulya byanjawulo kati wenigeza mwe nakutwalayo olabira ddala nga opportunity nene opportunity eyebeera nene obadde kitwala era nze ekyo sikiwakana abaana bw'oba okyasoma sikukkiririzaamu kugenda ku betuyise ba sugar daddies mwana gwe atulaba sooka osome ebirungi biri mu maaso bajja kukulimbalimba bakulimbe kubanga era bwe tumala okusoma kiddako ate mumbejera waliwo n'abavubuka era abalimbalimba abaana abato babalimba naye omulamwa gwa leero tuli ku bashuga daddy abaana abawala abato nga mmwe myaka 2, 23, 24, 25 mwetanira nnyo abasajja abo kubanga mwayogedde ku ssente nga mamuno batusatambula nabo mukwano soofuna omusajja w'omukulu n'omukyusa n'akutegeera oba mugenda out you go with him tanze kankubuulire waliwo okitegeera kubanga ojja kufuna ow'emyaka gyo tajja kukulabirira omanyi ab'ennaku zino beeyita simanyi bayita batya 6 pack mubayita batya mubayita mutya mpozi abalina zi 6 pack mubayita mutya nga oyo owa 6 pack gwoyogera 6 pack mwe mubimanyi nga talina gyagenda kutwala naye ng'omwami ono alina father love care n'ekirala bambi tewakula bataata
tomanyi mukwano kati ofuna omusajja ofuna omusajja mbu ng'agenda kulaga mukwano gwa taata kiddira eri kulabanga akawala akato kawalake ate ng'aba akutwalidde mugundi mu kategori ya mukyala we wa girlfriend kati bikola bibiri ku lw'ensonga nti akulabanga muwala muto omuwala ate ofuuse mukyala bugana alyoka akuyoyoota n'akukwata bulungi oli mulwadde emmotoka yiyo okugamba buli kimu bw'oseeyeeya buseeyeeya bye twagala naye kyetaaga n'ofuna sugar daddy nga wa .com waliwo sugar daddy gw'ojja okufunanga mukwano abatali ba .com be batya waliwo sugar daddy nga ye kaleete waliwo ndeko omulango babakama waffe tukomewo tutandikire awo. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Kati nyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like. Mukulikeyo omulango babakama baffe tukyali ku nsonga lwaki abaana ab'obuwala bettanidde nnyo ganza ba sugar daddies. Mumbejja twale tugenda mulango ng'okyayongerayo ensonga yo. Kati n'ekirala mu by'obulamu bambi abaami abamu abo wadde muba mubasingako nti muli baana bato bo bakuzeemu waliwo endwadde ezo kuleesya sukaali kati mu by'obulamu oyinza obutakwatagana ne age difference kugamba bw'aba akusingako emyaka nga gw'oli muto muyinza obutakwatagana mu kutegeeragana bw'oyagala kugenda ku biiki kwambala ne wano oyagala nnyumba ya mu kibuga yagamba njagala kgenda kuzimba mu kyalo mpumuze kimpumuze omutwe okitegeera mbumulunde ebyo byabugagga ndaba bye twagala newankubadde Shitah yaabwe obulamu tojja kubusobola sokolabe tulaba ku mukutu gwaffe ono ddala asobola okulima oba okulunda sugar daddy wabanga akwagadde ajja kufunira abakozi abalala bikoleko Shitah ne bw'aba n'abakozi era waliwo wetuka ng'olina okukola ki okwekwatiramu naye nga kyembagamba abaana bawala abatulaba universities institutions n'aba olevo kuba mulimu abaana abawala abato ng'era abaami abo bagala obatunuza mu nsonga ezo ez'omukwano nga mukyali baana bato si kituufu mulina kusoma naye nze nandirowoozezza omwami bw'aba agenda kuwa emirembe akusinga emyaka abo ba sugar daddy ba Shitah be boogeddeko ne Queen naye buli omu whatever nze buli omu nja kukkiriza sijja faayo oli wa ddembe kirungi kufuna muntu bw'ogenda okukwatagana naye tolowooza nnyo nti omwagadde ssente awo tewajja kuba mukwano kirungi nnyo okwagala n'omuntu nga mwagalagana ebituufu nga mukwano si bya bugagga si bya nfuna ogwo omukwano tegugenda kuwangala kyekiri kyewagambye mbuguba mbw ajja mwagalako just no mu Uganda ne mu nsi yonna si only the Nigerian actor Regina Daniels ne Ned owa ali MP wa Senator mu Nigeria but couples nyingi nnyo bafumbo ng'oli omusajja asingira ddala omwana omuwala emyaka naye nga bali mu bufumbo obulungi so bano abavubuka nga bali mu dduka kwekuba bamubye eriiso so kirungi nnyo okumanya munno nga tolowoleza mu bya bugagga n'ogamba nti togenda kukola olwokubanga togenda kukola bakutadde ku university wagenze ku ssomero oyagala hostel muina hostel zemba musulamu bakuteremu bagita hufa n'ebirala flat wardrobe kwegamba bakuteremu buli kimu naye nga osasulira ki kubanga ogwo teguba mukwano olina kyosasulira ate mudda kijja kuleetera obuzibu so nsaba abaana abawala abatulaba the teenagers guno omulembe kisooka Ssaabasajja Kabaka yaguwa abavubuka era mujjukire nti obulwadde bwa mukenenya gye buli tebukwata ng'ozibiriza buli oba olaba n'olw'ensonga eyo mwegendereze sirimu takwata bakadde bokka ba sugar daddies akwata emyaka egiri wakati akwata abawere akwata abaana ab'amasomero kwegamba mulina okwegendereza
era abawala abatulaba abali eyo ensonga y'okwekebeza mugifeeko nnyo togenda bugenzi ku sugar daddy oyo nga tomanyi kyali buba bufumbo bube bufumbo bino Shitah byatugambye nti simanyi tayagala stress tamutwala out ku cafe javas no kubanga ojja kutuuka mu ensonga eyo sijja kugyogera abatulaba mugimanyi otukeyo tandika okwekyanga ensonga mugimanyi above 18 kyokka ng'omusajja olidde akasente ke okitegedde naye nga kyenakugambye toliya byakusasula kubanga kati mwabali wano mugambye temwagala stress mwagala sente olaba nti omusajja oyo mwagala sente twagala kirala twakuwa ne stress tetolina kyogenda kummatiza nze kyenyinza okugamba mami wange asiiba aŋŋamba tewali muntu asobola kuwa kintu nga kyabwereere tewali muntu alumirwa nga talina ki nga talina nsonga so mukwano tolowooza nti sente zeeyo omusajja zooli okola ki kitaawo oba nnyoko oba wakikakyo mukwano omusajja agenda tuuka ng'ayagala akasente ke Shitah ate otandika okugamba mbw ate omusajja nesibako kyokka gwe wewali oli asendeze wayitolaba nti akola ki nti akwesibako so kyenyinza okugamba omuntu obeera mumativu weekolerere obeere mumativu n'akakatono koolina nze kyenyinza okugamba tukitegedde tugenda kubeera bamativu n'akatono ke tulina batera tetwagala bulamu bugenda tukaluubirira naye ensonga eyo era njagala mbabulire baana mmwe ne bw'oba osoma tolowooza nti no bw'osomera mu museetwe mubeeramu obuwonvu n'olw'ensonga eyo temujja kufuna byabwereere kulwokubanga ofunye omusajja omwagalako sente oyagala bakutwale kusijje kulya kunywa kugenda mu bbaala oba bamugenda mu bifo ebisanyukwako mugamba mbu you want to chill ensaniya ne zifuuka ensaniya okitegeera time etuuse bwebanga biseera byo bituuse byakufumbirwa bamukubeera nga gundi akututte salawo bw'aba sugar daddy gwosazeewo naye mugende mu musaayi mwekebeze akawuka ka mukenenya kubanga ekyo kikulu mulimu abangi abatulaba tebaagala kukiwulira n'abasajja abaddeyo bangi kubanga mwe abaami mu mulamwa gw'omwaka guno mu kabaka birthday run abaami mwe basaale mu kulwanyisa mukenenya nga mutaasa omwana ow'obuwala n'olw'ensonga eyo ensonga y'okwekebeza nagikwatira wamu nawe tubeera ku programu yaffe program za Maiden Galz ebeeramu n'obunyomero obw'enjawulo tubeeramu n'akanyomero ka fashion kosa ne entertainment the black beauty maama kiki kyototudde mu entertainment twokyo tusabule leero kyenakoze ki kyenazudde mu entertainment omugundi omukozi wa Sanyuka TV Zahara Toto oba omumanyi munnange Zahara Toto atowooza tebamugobye ye yali yavayo dda n'agamba suuni agenda ava ku media Zahara Toto ekyamugobeza anti kasita yatandika okugamba mbu ye agenda vayo natandika ate okusiwuukira ddala ki empisa ng'ajja ku show kuba lumu batulagako ko ng'azze ku show ng'akoze ki ng'atamidde so bakama abe ne batandika okukola ki ne batandika complaining ne basooka ne bamusindikira leete yasooka n'akola ki n'asigala ng'akyalina empisa ze ng'era bulijjo ne bamusindikira ne leete ey'okubiri n'asigala ng'era ye omutakola ki takyuka so ne bagamba kabakole ki kabasalewo bamusale ki omusaala bagambye nti no Zahara Toto abadde afuna obukadde 6 naye we yasiiwuuka empisa ne bamutema obukadde bumeka 4 bwe bamutema obukadde 4 n'asigala ng'asasulibwa obukadde 2 kwobwa obukadde 2 era n'asigala ng'akyasiiwuka ki empisa finally ne bagamba mukyala tukoze ki tukukooye ne bamugoba kankugambe nze kyenera Zahara Toto beera etaluzinze nnyo kinene talina kyafiiriddwa trust me that girl that lady she has worked noba abagenzeewo uyo ennaku zino nawulira agamba ali ku bya airport ebyogenda ebyo byali osomerera so maybe byabadde bimu ku lwabye abantu abamu balayo ku intaneti Zahara bamugobye mukwane bamugobye omanyi Zahara Toto kyazzaako ng'obadde okimanyi ekikyo kyazzaako naye nga pressure ebiyo byayongedde okukola ki okubijja bamukyajinze gwa computer misuse
bamugambye nno yalemerera okukozesa social media obulungi n'atandika okukola ki okuvumirira byatalina n'ayogera byatalina kukola ki byatalina kwogera so yabadde avuddeyo nga yeegayirira bakole ki bamute yavuddeyo nga abagamba bamute naye ne bamugamba tebasobola muteera public kubanga n'amala afuluma bakola ki bamutta busiso ng'alina kukola ki ng'alina kusigalayo busigazi musajja watu olw'omumwa omuwanvu abagamba abavayo ne bagamba pressure bamusonyiwe fayina okusonyiwa kubeerawo naye waliwo ekikusukkako waliwo ekikusukkako munnange sinze katonda tesinza ali mbintu ebiti saya byeyingizamu nnyo naye abavubuka nane mukoze social media bagikozese bulungi content bw'aba abuze genda okole ki genda onoonye ssente ebya TikTok obikole ki obireka okusinga okuddawo oyogere ku bintu ate ebigenda okutwala muki ebigenda ozikiriza obulamu bwo ekitegera naye nga ye Rasa yasazeewaddeyo mu kukola ki mu kuzannya emiki emizannyo yazanye firimu Rasa yennyini ono waffe omugagga Rasa yazeeyo Rasa yazeeyo akole ki azanye firimu yagambye nti nombu yagambye nti n'akaana kaani kamukola ki kamuchallenging nnyo ne kalowooza mbu nombu okuzanya firimu simanya n'okukola ku TV byaki bya bbeeyi nnyo nagamba nange kankachallenging nagamba nange kankole ki kanzireyo nkole ki nzanye firimu mu challenging game of ki ekibiina bakiyita game of luck era bw'oba oyagala nga gw'oyagala okulaba ki oyagala okulaba ku mwami Rasa genda ku YouTube oteekemu game of luck naye nga Spice Diana ne Misa Kisemakula bavuddeyo ne bakola ki ne bagamba naffe katukole ki katuyimbe akayimba ko tebanna bakafulumya naye nga bali muki bali muteekateeka kakola ki kafulumya akapera si kamanyi munanga kayimba katanna fuluma obuyimba tubukuraminga bukoze ki bufulumye kati nze akayimba ako nako kali muteekateeka efuluma lijja Jasmine ne Pastor Bugembe bana yakisinza okunsanyusa abakuula bannaabwe baligenda mu obadde abana bagamba eyo liba lwalibadde lunyuma naye ekintu ky'okuteeka mu fasiro abakuula asike mukijjamu ekigambo ky'okuwaize bagande basuga daddies kubanga mwe mwagala ssente temulina kirala kimugamba naye ssente mujja zirya naye bambi muzirya nga mumanya buli kintu kizza amagoba olya ssente nezizza amagoba kakati abatulaba bannaye mu mwezi omutukuvu guno gwa Ramadan bakyala abaana abawala kano nkabawa buuzi manya kyolina okwambala kamusana guno manya kyolina okwambala kubanga n'omusana waliwo bambi musana we gukwakako n'owulira nga guyingidde mu busomyo kugamba buddiyo bambi mugule buddiyo kugamba bambi abantu be mulinaanye baleme kuyisibwa bubi kakati Maiden mama omuwala omugamba kwambala ki omuwala omugamba kwambala ki ku musana guno bweba sharia yambale ate ejjukira bweba sharia bahajati abasiiba nammwe abawala abato sharia abojambala eddiini tekkiriza mbu oyambale sharia ng'ate oyawudde kuganga ebitundu byonna yeetadde bambi abaana abasiraamu abali eyo muba mwagala basiibulula please kituufu kyamazima Shitah amazima gennyini ebitundu byonna samugundi abagundi abamwana bastyling up nabadde ku mulimu kubanga nze wenkolera wayitawo abantu bangi nalabye hajati ng'ayambadde no waggulu yeebise bulungi naye ng'olugoye lwayambalidde munda luli transparent ng'olaba ye nga yayambalidde mubaka bayika neŋŋamba kati ono yayambalidde kya simaya muziita z'abaya sharia neŋŋamba yamenyekedde ki leero okusiiba natidde n'okutya
ng'ate mumanyi nti asaala Shitah naye just tubagambako bugambi. Basomesa abakyala bakiyita batya? Mudalasa. Ekyo si kyekimu kye basomesa mu ddalasa babagamba kwambala haba yange kutte. Iye mwana watu ne habaya ezikutte nosanga ajeti yayambadde gundi. Baseeka ne bahaji mubayisa mu binnyo mubagala tengo okuba musango sife tugusala. Shitah omukutte ewaluma ne wolaba. Mumanyi bye mwambala bambi ate kuno omusana. Kuno omusana abaana abawala. Edini yaffe tetulagira kulaga mubiri. Kati wemanga ateddeko oni yange gira tusabule fashion gwe totulaga bye wayambadde leero. Mumbejja obakabu obusembayo eri. Obusembayo bambi. Abaana abobuwala naddala abawala. Munywe ne ku mazzi. Kuno omusana mu butuufu si basibi bokka. Muyitirize nnyo okunywa amazzi. Kubanga bwe ngamba okunywa amazzi sisitimu yonna eba etambula bulungi. Ne bw'oba osiibye bw'osiibulukuka bw'onywa amazzi bw'osooka okusibuluka era nkimanyi tekutandikira ku mazzi gaba amazzi n'ebibala naye nga mmaliriza abaana bawala nze sijja kugaana mwana muwala bw'oba munaayo oyagala sugar daddy wo nga mutuufu yakuwa emirembe bw'aba akuwa emirembe sikugaana oli waddembe ogenda ne sugar daddy n'oleka ab'emyaka 3, 2, 25 simanyi producer myaka gy'alina naye emyaka gy'abaproducer bw'obola tegikolera please weefunire sugar daddy otambuza ensonga kubanga sigaana leka kuseka bamukusekera mu kamera sigaana kubanga abaana bawala abalira abamu ayinza okufuna omuvubuka we naye nga mubutuufu atudde kuki ku magwa ng'omwana yefunira sugar daddy we musanyufu ali mu mbeera eri nga bambi gwe yafuna nze nkugambye gwe omwana atulaba mububuka omuwala oba oli ku university oba institute gwe bw'oba olaba omwami oyo akuwa emirembe tosooka kutunuulira nnyo kya ssente ekisooka emirembe bwe munaaba mugenze mu nsonga zammwe ajja kukusanyusa kubanga ensonga enkulu anaakusanyusa mu byonna sijja kwawula naye ojja kutuuka eyo ensonga za waleti 0 ensonga ziri ez'ekisenge 0 kwegamba awo kubaguganya okuggwa kyobola abaffe tubaagalako ssente ebisigadde abalala bakoleki toyogerera abalala abatulaba wamma mwetereeze gwe oba oyagala sugar daddy wanze era nzikiriziganya naawe mufune omutwale mu bakadde nina ensonga y'okwekebeza mukenenya kikulu kubanga emisinde nga 7 April ye birthday ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi n'olw'ensonga eyo ensonga y'okwekebeza mukenenya kikulu akati munnaaye bano abaana abawala bendi nabo bo bagambye ensonga ssente naye ssente muzirye nga mumanyi tizizza amagoba neyanzeege nsaba mutuwe business ku CBS FM UG program eno twetaaga basponsa bannange twetaaga basponsa bwe jangu twogere jangu obuuze omumbejja nakabiri ensonga z'okutunda gwe jangu tujja kuteesa program eno nga bwe tugikola gwe wuuyo neyanze amina awangaale CBS FM.